nyongera okukwaniriza n'okukulisaayo webale nnyo okubanga okyatulaba ku Kyaggwe TV program Nze Nga Bwendaba nze Ssentaayi muzzukulu w'Eryasafu nakasongola gye nsibuka nkyali n'omulangira Allan Mawanda mukubiriza w'olukiiko olwa Mukono Central Division muna NUP anembeera ne Sarah Nakintu muna Alliance for National Transformation okwongera okukutegeezaako we tusinziira byonna woobirabira tuli ku Countryside Hotels and Apartments wano mu kibuga Mukono gy'omanyi nga Deira yitirawo obeere ng'ofuna obuweereza obw'enjawulo. Alright, oluvannyuma lw'okufunulira ensonga ezo ez'obukulembeze tugendeko ate mu byenfuna by'eggwanga. Ebyenfuna by'eggwanga bino ebibikola bibeera nkuyanja naye ate era bibeera n'ebibisoomooza. Wiiki eno n'ebbanga eriyiseeko emabega ensonga eriwo yakutereeza kifaananyi nteekateeka y'okulaba ng'eggwanga litambula era ng'ekimu ku byo ekirina okutambuza eggwanga okulaba nga obulyake buvaawo kubanga buzingamya nnyo enkulaakulana. Abantu ab'olubato okutwala ekingi ekyandibadde kigasa abantu abangi. Kaweefube ono wetwogerera ali ku palamenti kugitereeza omukulembeze w'eggwanga mpuliriza omulungi n'atulaba zaakola statement ng'agamba nti ku luno obulyake alumye n'obwengu okulaba nga abulwanyisa. Era wetwogerera abamu ku babaka ba palamenti bali mu mbuga z'amateeka kubanga babaako bye battaanya. Eriyo basatu bali okuli Yusufu Mutembule, nekubeerako Paula Akamba, nekubeerako omubaka Sise Namujjo. Ab'ensonga zaabwe zikuusa ku kakiiko ak'eddembe ly'obuntu kigambibwa nti baasaba ekyoja mu mmero. Ate eriyo ne bano abagambibwa okubaako ne kye bamanyi ku nsimbi obuwumbi 164 ezaali ez'okuwa oba okuliyira ebibiina eby'obwegassi. Era omu ku bali mu mateeka mu mbuga z'amateeka mu kadde kano ye mubaka owa Igara East Mwami Michael Mawanda ate munnakisinde ekya Patriotic League of Uganda y'omu ku bakulembeze abakyo ndowooza atwala nsonga za byampisa. Twagala okwebuuza nti omukulembeze w'eggwanga yazaayogera okuluma kati atandise kubanga bwe yali ayogerako eri eggwanga mu State of the Nation yabuuza ababaka ba palamenti abaali ekkololo nti banaye tukoze tutya tubeeko bwe tusonyiwa abalyake kubanga yakategorizinga obuli bw'enguzi n'agamba nti mulimu ababwenyigiramu mu butamanya nebayo n'abo ababwenyigiramu mu kumanya. N'agamba nti ate bwe tunaakwata buli omu tunaakola n'abaani. Lowoozemu nti yatandise okuluma. Pulezidenti wagiddeyo enjalanga ne Mwami Ssekikubo kw'ossa n'ababaka abalala okuli Mwami Ssewungu, Mukyala Sarah Opendi, omubaka Odria bagamba nti nabo beetaaga okubanga balweyizinga emikono 177 ekiteeso kyabwe okusobola okujja ku floor ya palamenti kulaba nga bacommissioners okuli n'omujaguza kakati Mwami Mathias Mpuuga Nsamba abagibwamu obwesige bigambibwa nti akawumbi k'ensimbi za kuno kalambamu obukadde 7 bakeezibika wakati mu kwegabira akasiimo. Naye kino kikyaleesewo okubaganya ebirowoozo okusinziira ku ndaba ey'abantu okuli bannamateeka n'abatali. Bannamateeka nga bakulembeddwamu Mwami Asumaani Basaalirwa oyo yali ku ludda olw'abali abamwami Sirwanyi Solomon Sirwanyi n'abalala ne Mwami Sseggona bw'otunuulira oludda lwe bakutte bagamba nti Mwami Ssekikubo byakola alinga atamanyi mateeka bwe galina kutambula kubanga ensimbi zino zaayisibwa mu palamenti. Naye ate Mwami Ssekikubo agamba nti bwe ziba zaayisibwa otubanga twetaaga ekintu kino kikomewo ku floor lwaki tekikomawo ne tumanya amazima. Tunuulira omukulembeze w'eggwanga okubanga tatudde nga bw'agamba okulwanyisa obulyake ate era n'eno eriyo abakivuga abagamba nti obulyake bulina okubanga bulwanyisibwa. Tulowooze nti kakati ekkuba erikwatiddwa ligenda kutuukiriza ku ekyo kye tuyaayaanira ekyokulaba nga Uganda efuuka corruption free country. Mwami Mawanda tutandikira awo. Ekisooka tusina okusooka okutegeera naddala abatulaba nze ndowooza tugende mpola tuleme okukyamuukirira. Ebintu bino wammanga bikulu okwebuulirira enguzi kyeki. Ekyo kimu. Enguzi
kyeki tuteekwa okukibuuza ne tukimanya kubanga kati wano waliwo ebyogerwa abali mu makomera baliyo lwa kusaba kyoja mu miro nti kye bayita mpankuwe kyokka waliwo abazitwalidde eddala ezaali badde zikola oluguudo ne balulya ezaali badde zikola eddwaliro ne litabeerawo ekyo tukiyite ki kubanga ekyoja mu miro kiyimiridde ku gw'okisaba willingness ye okukikuwa kikyamu ekyoja mu miro kibi naye kiyimiridde ku oli oba zirina oba tazirina bwe njogera ekyoja mu miro abasinga abatambuza amamotoka mukimanyi nze ekyoja mu miro kisinga ku traffic ndowooza kankuwe onte wadde ndi musobya kakati waliwo n'abantu ne tuwulira nti oli yakutwala ssente za gavi ne tuwulira nti oli yalya ssente z'obugaali zaali zirina okuleeta obugaali ne tuwulira nti oli yali alina okuzimba eddwaliro ly'e Lubowa teririiwo kakati ow'ekyoja mu miro yonna nguzi bwe kibanga President Museveni alina willingness alina obwagazi goodwill mu kudiringa n'enguzi ow'ekyoja mu miro neyalya eddwaliro eddamba ani asaanye okusooka mu kkomera njagala mbabuulire abatulaba temukyamuukirira President Museveni abasinga obungi mulabika mwerabidde nti ono muyeekera era bwe munaddamu ne mufumitiza ne mumusoma ne mujjukira n'ebigambo ebyayogerwanga nti omukulu afuuka pusi omukulu afuuka ebiswa si kituufu kwegamba eyo that's a myth naye bwatu bwatambuza obulamu bwe bano boowulira bano mu palamenti bano bamayiko baani President Museveni akimanyi omanyi palamenti nga institution ffenna tubadde tutuuse nga tugyetamiddwa palamenti yeetaaga okudiscussingako extensively nga institution ekisooka twetaaga palamenti y'ababaka 5 tugyetaaga ansi esooka egamba nti nedda ebikolebwa mu palamenti biri waafi kye tubateekamu ekyo kye tubawa kiri waafi kye bafulumya kye batuwa kakati bwe batuuka awo tutandike ogitakula yonna kati mwami Museveni ebyo byenjogerako wano abimanyi wabula palamenti nayo kanyeebwa nti byayagala yebirina palamenti mwami Museveni byayagala yebirina nga institution kakati kyalina okukola olw'okuba amanyi nti balina obuzibu kyakola abataddeko kye bayita scarecrow batye atuuse I'm telling you baleeta constitutional amendments ezimu ku zo bannayuganda mwe temuzaagala naye palamenti olw'okuba buli omu kati ali mu kutya bagenda mugemulira mu ngeri y'okulamuza Museveni yakooye okugula ababaka ba palamenti kubanga luli buli mubaka wawulira 10 meka n'ojjukira n'obukadde 29 wano togikwatako naye obwo bwajja bwe busembayo abantu kati Museveni watuuse akooye ababaka ba palamenti kubanga babadde bakizuula nti akuulika kati kyasazeewo okukola kangende mu bunafu bwabwe mbakwatire omwo mbasikeyalinge kati mbateeke ku ddobo mumpe kino oba temwagala mwenambavu wenjogerera kati nga nsinziira ku mawulire bwe kisigala nga bakyakwata ababaka nga nsinziira ku mawulire ate amawulire agali ku mitimbagano n'emireereetu egyesigika mu Uganda wano wenjogerera Museveni nga akyayagala kino kigende mu maaso omubaka wa Mukono municipality ateekwa kubeera kireka
okusinziira ku biri ku mawulire ekyenkanga kolayo ki nga omubaka ayogerwako okugamba nti agenze mu ddwaliro naye n'afuna akazigo ne yeebakaawo n'aleera omuzzukulu nga tali mu ddwaliro kyokka nga ssente zimuweereddwa byenjogera bya mireereetu emireereetu ye leediyo eziweebwa ekitiibwa mu Uganda wano osobola okukootingayo bweba yakyogedde sebo leediyo yaffe eya Ssaabasajja Kabaka CBS yakyogedde amawulire kwegali gatambula ababaka abagenda ebweru kujjanjabibwa ne batagenda ne bagula mu mayumba wenjogerera kale kino omwami Museveni akikwesanga scarecrow era kyova olaba bonna kati aboogera ku nguzi okujjako nze nammwe abatulaba eyo ffeffeka balina moral authority egyogerako gamba gwe njagala bali bw'osongamu tomanyi kye bali anti kati bwenjogera buli omu nga yeekebera omutima gwe naye nze nammwe abatulaba mwe mwekka abasaana okwogera ku nguzi n'okwogera ku bagirya. I want to challenge from here bwe muva wano bw'ova wano oli w'amawulire njagala oŋŋendere ew'omubaka Betty Namboozi omuŋambire akuwe accountability ya ssente ze bayita constituency development fund ze baawanga ababaka miliyoni 10 ezo zitegeeza kizimenyera omulabi palamenti yali ewa buli mubaka essente ezo okujja okubaako omulimu gwakola mu constituency specifically genda omusabira accountability miliyoni 10 bw'ova wano genda omumbuulize waliwo ekisanja ekiwedde ministry ya agriculture yagaba enkumbi mu buli constituency mu Uganda yonna bw'ova wano genda omumbuulize akuweeyo omuntu omu waati ekatikkolo oba ekyesereka eyafuna ku nkumbi ezo era omugambe ziriwa ab'Ekampala ne Mukono bonna baba wa nkumbi gwe genda obuuze ziriwa ebyo byokunyonyola kikye era bwe zirwa tetwafuna omubuuze lwaki tetwafuna ndi specific twogera ku nguzi okitegedde so okuviira ddala ku president talina moral authority kubanga kati twogera ku lubowa twogera ku bapeneti president Museveni ng'ayina ne asobola okwishyuinga kye bayita executive order njagala nga tetunnakola kirala kyonna nga tunadda ku bakyojammiro kino kyakukyamuukiriza bannayuganda era kyobula mugenda kuendingako nga mukubye abantu bammwe nga mubakubira mu lugambo olutaliiyo njagala president Museveni ayishunge executive order bakwate omuntu yatwala ssente z'erubowa enkya ku Monday bamusibe ate banamusibanga naye culprit njagala president Museveni ayishunge executive order ow'ekitiibwa kati minister Jim Muhwezi bamukwate abantu babbye ne babba ne golirozi temukyerabira wano mu covid omuntu nabba ebidomola omuntu nabba golirozi ez'abaana nga bazitonya abaana bazirye oli n'azibba ebyo byonna president abadde waali atandikidde kubasaba kyojame kubanga tugende empola era nsaba bannayuganda muleme kukyamuukirira eyasabye ekyoja mu miro omuntu bw'asaba ekyoja mu miro aba takutte ku ssente yange ya ddwaliro biyinza n'obutankwatako ekyoja mu miro kigenda kuvaawa kyo kyekibuuzo that's a different matter naye nga sinnagenda ku oyo njagalako naalidde oluguudo olwalibadde lutugasa ffenna oyo asooka akwatibwe tuleke tutandike bano kubanga bw'oba onaakola onaatereeza olina okutandikira ddala wansi ng'ojja oyambuka it is bottom up tosobola kutandika na buntuntu bwakusaagiriza bwamanyidde ddala nti abo bagenda kugenda mu makooti nga balina balooya baabwe batubuzeebuzaawo biggwe era ssaawa zino president Museveni gwe mmanyi ateekwa okuba alina kyavuga kyayisaawo naye kati mwe bannayuganda mbawa amagezi temumuwerekera mu bintu ebyo bya bulimba kakati tuzze ku kya palamenti ku ky'abakamishona enguzi eyogerwako kyenazzemu ne ngamba enguzi kyeki ekizibu kye tulina era kyensaasira abatulaba kyamazima tuli baavu nange waako tuli bazimbula engweyo tuli basempappe tuli bammese ya kkanisa kati bw'owulira nti
bawadde sipiika Mawanda. Nze nagendako mu katale awo nga nebaza abalonzi awo mu kikko ne mbagamba mbebaza mwanonda ng'olubuto lundi ku mugongo kati lundi mmanyi mwebale nali mwanonda sinawasa nempasa ne mbagambayo kana akagambo ne mbagamba kati nga sipiika nfunayo ne kagendo sigenda bweru ngenda ku wano mu East Africa wano nenfunayo ko obukadde obutaano omuntu yanyiiga okulira nti namugambye nti ngenda ku kagendo nenfuna obukadde butaano kati sinenya muntu oyo kubanga bambi embeera gyayitamu emulowesa nti obukadde obutaano buno bwe nagendako ku lugendo nembufuna bwali bubwe. Kakati ekitusumbwa wano propaganda. Omuntu ali ku ddala lya leader opposition abeera ku ddala lya prime minister. Prime minister ayina convoy, prime minister aweebwa amaka, prime minister asasulirwa omukozi, prime minister asasulirwa baddereva, prime minister aweebwa asasulirwa amazzi amasannyalaze. Ebyo byonna tubikola ate tukyali awo ne meeya amanyi kati bino ebintu bigenda kutuyamba abantu okutegeera. Meeya w'ekibuga tutandikira ddala okusasula ku mukyala we mayoress okumuwayo ensako y'okwebeza nti tuzigamba nti maama w'ekibuga ateekwa okubeera nga ayina obulimulimu naye bw'akola waliwo gye bamuyita ku mikolo. Okitegedde? Kakati abantu baffe tusaana tumanye ekisooka okugamba nti bawadde omuntu abadde ku ddala opposition lya leader opposition milioni 5 kijja kunyiiza ge mazima naye nga tekitegeeza n'olwekyo nti ezo ze ssente zadde zirina okujja wano mu ddwaliro kubanga parliament erina budget. Budget ya parliament mwe bazannyira okukola ebyo kye nagambye tulina kuddayo waggulu kutunuulira parliament yonna kugyetegereza ntambuza yaayo naye tetufuuka kiso kya mbuzi kutunuulira bano bokka. Ekyokubiri ensako yagabibwa bano bokka, yagabibwa ba prime minister abavaako emabega, yagabibwa ba speaker. Kadaga yafunanga nga deputy speaker n'afunanga speaker emirundi emeka ebiri. Kigongo yafunanga speaker yaliko mugundi yali constituency assembly ebyo byasooka eyo n'afuna. Kino ekiri wano ku bano kya byabufuzi era kiriko tageti ekyennaku nga bwe tugambye nti obulimba budduka. Era mbadde ngenda kubuuza lwaki abo boyogeddeko tebatunuuliddwa nnyo mu kino? Lwaki auditor general n'atera okwetaayi nga tayogerwako mu kino? Lwaki batunuulira bano? Kakati ansa nyangu ogizzeemu. Ekiri ku bano kya byabufuzi kubanga omu ku babaka abaataddeko omukono ogugoba bano ali mu kkomera, be yateereddeko omukolo bali bweru bajaganya. Akwa Michael Mawanda bwe yakeera ku makya n'ayiwako nti bagobe bano okulya enguzi bo gye bayita enguzi naye nze kimanyi nti kya byabufuzi ye ate ne bamuyita ogw'okugirya era ye kati bwe twogerera ali mu nkomyo. Abaffe mu Uganda wano wabuliddwawo omuntu yenna alisoba agenda mu kkooti okuwaabira bano oba ku poliisi bakamishona. Lwaki tukyogera bwogezi mu bigambo nti nguzi? Enguzi eyogerwako, waliwo enguzi eteekebwa ku akawunti. Enguzi owekitiibwa maama Nambooze nkulidde nnyo ng'oyogera ku nguzi eno era ng'ogezaako okukifuula ensonga ennene. Si nsonga okulya enguzi. Enguzi teteekebwa ku akawunti. Enguzi ejja na kisawo, ejjira mu kisawo ng'ekisawo ekimu ky'omanyi wakati wange naawe. Mwine ekisawo. Enguzi bwetyo bwejja. Enguzi tejja ku akawunti nti ne bagireeta mu kakiiko kano ne bagireeta mu kakiiko kali ne bagitwala ne mu finance ekikonsideringe. Nzikiriza nkubuuzeemu katono nnyo. Gye buvuddeko baali banenya mukyala Amongo ajjukira bagamba nti alina ensimbi z'akozesa ebibye ng'aziyisa ku akawunti z'abantu abalala. Eyo tulowooze nti si nguzi. Kakati ekyo kinzizaayo ku kye tubadde twogerako.
abavunaana ba commissioner nga muli mu parliament lwaki in fact mutuyambe buyambi mukole amendment ku petition eyo musoseko speaker ng'omutwe kubanga speaker okusinza ku bigenda maaso kirabika nti parliament yagitambuza bwetyo ng'eyo efaanana ekyo ne sanctions twaza yawe gyebuvuddeko ebyo biveeko ebyo byakusaaga njagala mu petition eyogerwako ababaka mu abasayininga mu abataddeko emikono nga mukyamukiriza bannayuganda mubabuzaabuza lwaki temwamendinga petition eyo ne musoosako sipiika waggulu kubanga kye bayita enguzi bagamba ani agigaba ani agifunye lwaki tugenda kwagifunye ng'agigaba tumulese naye nga principal y'enguzi ffenna tukimanyi nti agigaba n'agifunye bonna tubakolaki ani agigaba era agaba yaki kati nze njagala enkya ku mande Ssekikubo ne banno bano abatambula eno nga boogerayogera mutuule mwamendinge petition eyo mutekeko speaker nga omukulu mu kulya enguzi ku palamenti naye Ssekikubo gwowanjagira nga tabiriiko ebyo ebyokuteekako sipiika kakati bannayuganda amazima galwawo okutuuka negamala ne gajja ensonga eno egenda kuggwa naye ekisinga obukulu bino byonna ebiriwo propaganda nze njagala mwami Museveni ave ku bana abayiwa ssente eziyise ne mu sisitimu agenda akwate abantu betwawa ssente z'erubowa agenda akwate ba peneti agenda akwate babali eza gavi abali eza covid akwate abali ya ssente za gundi za chogamu abo njagala kubanga bo bali ya ssente zigenda oteekawo ebintu obutereevu naye kino ekyojja mu miro abo tubagendeko bali bo be twagala okusooka twagala babbi we want big fish yes omulangira nga nkwerekereza ekintu kyaba mwami Ssekikubo kino olaba kigenda kuggukirawa lwaki mbuuzizza kyatandika n'ebbugumu naye essaawa ya leero emikono egibulayo egitawera na 10 gifuuse ekizibu waliwo grounds ez'enjawulo ababaka kwe basinzira okussaako n'obutassaako ow'ebbaale yatugambye bamufunidde emmotoka ne bamuwa ne ddereeva agenda okumuvuga owaawano mu kibuga yatugamba tebamukase asangiddwa agenda kukikola mwami mbwa tekamwa igara East MP ye yavuddeyo n'agamba mwami Ssekikubo nandibadde nkuwa omukono gwange naye sigenda kugussaako olw'ensonga bwe nali nange nfaafagana n'ekintu kyekimu ku byokujja obwesige mu mugenzi geno eritumwine minisita oyo wandekerera katubirabamu oluganda tubirabamu amawanga tubirabamu embeera ey'okweyagaliza tekigenda kukona ekisooka Ssekikubo okujjako nga mbadde temugobera byabufuzi Ssekikubo ddiira Ssekikubo omulimu omukulu gwakola mu NRM kati katuyambe n'aba NRM omulimu omukulu gwakolera mwami Museveni kwe kumanya abageya Museveni era ye buli kaseera atandikawo ekiboozi ne mugoberera ne mugenda mu kiko ne mutandika okugeya Museveni n'agenda ng'awaayo omwomu ono yatutandisa otuvaamu ono yatandisa otuvaamu Ssekikubo ne Tinka Siimire teri munnayuganda yenna ali seeni asaana kubeesiga Ssekikubo ne Tinka Siimire Tinka Siimire nga batudde ku parliament bakoze press conference nga President Museveni mawulire bataddemu nti akomawo okwesimbawo ne bagayuza oyo ne yekyanga todda tetukwetaaga wano n'agenda eri Museveni bwe yalinya bw'ati ewuwe ye yasooka katuuti Ssekikubo nga yakoze kyekimu balwanira kalwanire atuukeyo bamulabeko so these are dealers era ekinnumye nga nze nti baddiira bakozesezza pate yange okugitwala mu bintu eby'ekiyaayi mutunuza abiri Ssekikubo agenda Ssekikubo agenda kukisuulawo nkyogedde wano bw'aba tannaba kisuulawo agenda kukisuulawo naye ku mpulubujju z'empulira yakisuddewo dda ku mpulubujju z'empulira yakisuddewo dda era kino ekintu kigenda kutuyamba nnyo ng'olupimo ku bantu kika ki be tuteekwa okutambula nabo mu byobufuzi webale nnyo Sarah Nakintu
Kiggwera wa kino President agamba alumye n'ogwengulu Parliament Ssekikubo naye agamba katutaayize kulaba ng'eggwanga litereera. One, kutuuddiisa ng'eggwanga kati balwanisa corruption. Ng'olondayo bantu bamu ab'olubatu ng'abantu abaliki obalese zekyo nkiyita kutuuddiisa. Naye kati mwagala ki? Bwe bakwata nga mugamba bakute batono kati bakute ababaka ba Parliament. Kati kankubuulire bwe nkugamba nti kutuuddiisa leero babatadde kitegedde one call from State House ne babakwata ne babakola ki ne babazzaayo. Who is who? Omulamuzi tasalawo okitegedde oba ogwo si kutuuddiisa. Independence institutions eriruddawa kitegedde teriiwo. Nabagamba wano titukyalina ekizibu bw'abanga President Museveni akyapointinga abantu mu institutions ez'enjawulo nga ye yabataddeko kitegedde then tebalina kwesalirawo balina kukola ye kyakola ki kyagamba. I concur with him wagamba nti President Museveni ayinza okuba ne political will naye talina moral authority kubanga ye mubbi namba emu okitegedde. So kulaba sente zigenda ku State House zokka billioni meka zakozesa in a day. No, kankubulire colonialism nga yakatandika waneno batandikira ku bakabaka baffe. Omungereza n'agamba kabaka waffe omu nti differentiate money ezizo nga personal n'ez'obwaki n'ez'obwakabaka. Kabaka yayimirira n'agamba but I am the kingdom. Okitegedde bw'ogamba I am the kingdom kitegeeza togenda kuteekamu nti ate zino zange ate zino za bwakabaka sente zonna zaaki za bwakabaka. Si kitoleme tusuubiramu President Museveni naye olwaleero ekyo kyennyini kyatakoze eki kyatakoze. Corruption begins with him. Okitegedde ng'omukulembeze yanisose n'agamba kansooke nsale budget yange ng'omukulembeze ya State House abafumbi 5 tabeetaaga bagaddenazi we bati tabeetaaga. Gw'omanyi ennyumba emu efunye ssente wano empitirivu ez'eggwanga First Lady azifunanga First Lady najja n'afunanga eza Minister n'abaana baabwe ne bafuna kubanga bali mu key opposition. Corruption esingawo ng'etandikira mu State House eriruddawa okitegedde. Wano Pineti luba weemulemye emmwanyi n'agimuwa. Corruption esingawo eriruddawa. Wano mu gavumenti ya Museveni bw'obeera corrupt enough kati kankunyumize corruption kabeera kajegere bwe zitandika okukkirira nga minisita agamba ompaako mmeka difference bweti yange okitegedde. Ne minister alina okufunako enjawulo okitegedde. Finance minister naye alina okufunako ompulidde. Kaakati bonna abo tebalina moral authority kubanga buli omu kina we kimukola ki we kimukwatira. President Museveni tagenda kujjawo wano corruption nga ye yasoose asooka living by example kisooke kisaasaanire wa eno yonna ewalala. I applaud PLU Kup statement yakoze eki eri mwami Michael Mawanda je yafulumiza eni mwami Michael Mawanda okitegedde yasinze nuupu ku statement je yafulumya eri honorable Mpuuga okitegedde byakwegana buli yake bali tebeganye muntu waabwe Piero yagambye Mawanda is part of us okitegedde ekikolwa ekyo byonna bimuvunaanibwa babimuvunaane till he is guilty okitegedde. Nuupu yagamba tukugobye tetukwesembereza okitegedde tetukola ki. Awo bwe tubawulira baani abayina abaplaying ebyobufuzi ebituufu n'ebigenda mu maaso n'ebiriwo ebituzaawa emabega okitegedde. Bannange mwami Ssenyonyi jo yagambye ne ku mukutu gwe okitegedde lwaki yali agaana abantu okugendayo bamugoba takya representinga party in whatsoever case okitegedde. Ati nkubuulira kaakati Piero yuwe yabasingidde okitegedde ya owninze omuntu waabwe okitegedde. Negamba ono munange tumukkiriza munnakibiina kitegedde kyekyo Piero yuwe yabasingidde yagambye omuntu waffe naye mumuvunaane okitegedde paka wanabeera guilty byonna ebinaamukoleddwako wanaaba ali guilty bajja kukkiriziganya
nabyo okitegedde awo wetwawulira nti kakati principal Kyagulanyi ye ebiri abikwata kifuula nnenge naye PLU yasobodde okukola ki okulaga okukwata bano abantu tuyinza okuwaayo nga 10% President Museveni okitegedde nti kati yakkiriza bakole ki bakwatibweko nga bano baatayagala bakkiriza bakole ki bakwatibweko naye sipiika bamuteekako sanctions yavaayo n'agamba UK letter evidence okitegedde n'olwaleero tanaba mugamba resign nga tekyakikola ki akisobola anti wano ne kkooti yagiwadde gwahe okitegedde it was so sad banange abalonzi mutuwonya abantu bwe batyo sipiika bano abantu bali mu ssaga na buli kimu wabula yayimuse n'agamba ngenda kuyimuka mbalwanirire bonna abali muki abali mu kavuyo okitegedde so enguzi abo banyini bosooka okukola ki okufulumya that is one two kooti bwe babanga ekifulusi bakisanze ebisente byonna gye biri bujulizi kyobulala bannange bwe tulinda what other evidence gye tubeera twagala anti kisinzira zavaawa okitegedde ekikulu bazikukutte nazo okitegedde ne sente ze anti kakati nze kkooti za wano ne like procedure okitegedde gye bateekako oba omuntu omusanze n'ekizibiti there and then ekintu kikole kiggwe ebyo batutwala ngo ate tulindeko ate tunoonyereze ate tukole ki eno munda babeera beetegeka okitegedde okulaba engeri gye banawolerezaamu abantu baabwe omusango gugende nga guli gutya nga guli otyo ebyo tubirabye bingi wano okitegedde n'olwaleero abali achogamu tebali tested n'olwaleero abali eza covid ebyuma teziri tested palamenti ya Uganda esanyusa nagazi okulaba ate bakyayisa ne ssente ezaddagala lya covid where is the pandemic now mwogera ku covid gwanga bagenda disiima okitegedde bagenda musiima n'ebispeyi ebyobulamu ompulidde where is the covid now obwo bulyako obwenkanidde awo bwe tuba tusooka okukwata kuti ku nfeetwe okitegedde kaakati ne tugenda ku mukwano gwange gw'ogamba eyaliginze essential olunaku mwamisa ekikubo ebintu babivuze kifuula nnenge kati nze wano bwenkwestioninga credibility eyaki eya parliament olunaku lwaleero bwe tuba tutandikira ku mikono nga procedure enambulukufu okitegedde zikola ki gyeziri then parliament yonna tugigobe bugobi tuleete abantu abapya abasobola okukola ki okwansa ensonga sesha lwaki parliament yonna mujje oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga mbadde ngamba nti eno palamenti yonna esaana kugoba nkulu nangamba erina olukiiko oluteesiteesi olubateekerateekera bwe lubanga lubateekerateekera bama ne bamala gayisaawo buli kimu kyonna kye baagadde lwaki tetubagoba abalonzi tuyina ekkatala eryo eribagoba tubagobe kubanga tebakyatukola ki tebakyatugasa okitegedde tebakyatugasa kati omubaka nga Sekikubo bw'aba leero asobola okutandikira ku mutendera namba 4 kitegedde oba namba 5 ne palamenti yennyini n'ekikola ki n'ekikkiriza bututandikire ku sensya okitegedde ng'ebisose bonna tebabikoze then abo lwaki tetubagoba tusaana ne tubagoba ne bavaawo ne bagenda kisa ekikubo kye yanditandikiddeko babisoze ne bakola investigations tosobola tugamba ti kati wadde zaayita nga twazibawa tugikomyewo kuba kati twekyusiza kwa ne tukyayagala zikola ki zibawa naye no akugamba yalina obujulizi okitegedde era yekyayagala kijje ku fulo anti nkubulire obwo obujulizi bwe yandisookeddeko but musensya otandikira ku investigation okitegedde n'amala bonna n'abukuŋŋaanya n'abuleeta ne mukola charges eziri fomo n'ogamba bunnange Honorable Mathias Mpuuga tukukyajinga okitegedde kyetukukyajinga zino sente lwaki wazikkiriza lwaki tewazikomyawo ekyo bandibadde bakola ki kyebandibadde bakyajinga nga basoose okugamba nti naye twazikuwa naye kaakati twali tulowooza ojja zikola ki ojja zizza bw'ova ku charges ne muwa notisi
ne mumuwantika kati mwami Mpuuga ne bano ba commissioner tubawadde notice okitegedde n'omala okuwa notice ne mugenda mu hearing ebyo bikolebwa kisika kiriko okitegedde sika kigenda parliament yali badde gendamu ne honorable Sekikubo ekyo kye yali badde akola ki bani badde bayita mu kakiko ka mwami nedda nga parliament bwe musazeewo okuleeta sensya ekyo kye bali badde batandika tebantandikidde muki mu sensya okitegedde kakati hearing bweggwa ne muwuliriza ne mwami Mpuuga naye n'abagamba ti zino sente mwe mwazisayininga ne muzikola ki ne muzituwa ng'era mukolesi nga mwesiimidde awo parliament bwe yandizukukidde okitegedde negamba kakati tuwetondera bannayuganda sente zino twaziyisa naye ebiddako tugenda kuba bakalaativu okitegedde kuba kati batulaga nti bye bakola byonna tebabikola ki tebabimanyi then after neyongerayo nze kyendaba mu kino mukadde kano ate era ne Sekikubo bw'atyo bw'agamba bubabanga oludda olumu lugamba nti kituufu zaayisibwa ye kyayagala kintu kijje ku fulo obukakafu buveeyo kiri kyokka era ekiyeebuuza lwaki tebakikkiriza kuba mwami Asumani basabibwa kuga sigenda kukiganya era wekijjira ndiomu kubagenda okusooka okuwanika omukono yamugamba kireke kituuke ate kituuka ki nga mwakiyisa wano initially okitegedde no kikomawo okola ki amazima weegali komiti yayita na buli kimu kyonna okitegedde nekiyisa ne bakiteeta mu parliament gwe wali luddawa okusoma akawayirako bulungi n'okusoma komiti kiki yazirowingako okitegedde okusinga kati turuningisa back and forth batujjako nabo obutaasoma okitegedde kitegeeza ki eri ababaka ababiyisa abalonzi mutusirikire ku babaka abategeera kati tuberengana ne honorable Namboze okitegedde naye n'atugamba nga naye ateekako omukono n'agamba kikomewo kitulaga kyo ekibogwe okitegedde kye balina where is the integrity of the parliament bw'oba wayisa ekintu let it go bwe batye bali batwewugusizaako sente z'abassistant RDCs okitegedde zayitawa gwe waziyisa ate nomala nojja n'ogamba tetubikiriza bineeno oli wa kibogwe abalonzi mututaase ku mulundi guno eno 2026 ejja mutuwe obululu tugende tubateeseze tuboogerere muve ku bali abeerowooleza nze no Sarah ndi ddoboozi lya Mukono okitegedde no by the way nze Mukono webanga efunye omubaka nganze mugenda kumanya nti mu myaka 3.5 nja kuba mbajjeeko engalo nga municipality yonna eteredde nga tekyalina kyemmanja bwe nkomawo akalulu akajja mumpa akalulu nga sitaddeemu na posta kubanga mbamba akoledde ekitegeeza Sarah njagala osinzire wano ku TV abantu bagambe nti bye balanga mwami Nkooyo abeNUP baba opposition because bagamba nti agenda mu NRM naye yagamba ekimutwalayo kusaka kitegeeza goli ready okukolagana ne NRM kati nze kankubuulire it is not only which opposition okaliza mu it is not only in NRM wosobola okusaka kati kambabulire mulina abakulembeze bano abali narrow minded omukulembeze wa municipality yemika n'abagamba omuganda takola ki tasaka inze nga yenze honorable Namboze ekiseera kye yamala ebweru mulwadde okitegedde eyo camouflage yazinga wano akatambika kakate nakasiba abantu nti mulwadde ivaayo nga amalwaliro gange gonna gali equipped ne equipment nga aziyina nga ate nsasudde ku ezo sente nga bwe yazirya she wasn't sick by the way okitegedde I agree with him kwe yatugambye nti katambala yakasiba baki bannayuganda era bw'aba b'omu kubalina okusensalingibwa yalina okuba omu ku abantu labo owulire sente zakola ki twawulira yakomawo yagulamu wane setaani bweru yagulayo ebizimbe okitegedde those things naye ample time honorable Namboze gye yalina mu US nga Sarah nzagiyina okitegedde sikomawo nga bwe yakomawo n'obwo obutanda 5 simanyi 7 no kubanga tamanyiwa wakujja ki sente they are just narrow minded nze Sarah nga ndi kuno have used my nomination form okitegedde to go beyond countries and ngenda kufuna ebibala okitegedde mu maasawo right now next week nina project gye najja gye sigenda bagamba naye I used my nomination form nga politician nengenda nensakira abantu bange okitegedde we are looking for a 16-acre land wano mu Mukono era woba oli eyo ng'ogiyina nga si ya sente empitirivu njagala mbateekereko wano model farm gye mugenda okulabirako bannamukono mwenna mujje mugikole ki mugiyigireko ekyo omubaka kyakola naye bw'olina nti because you're going to collide with NRM okitegedde okikole ebitogenda kikola second I like Rutamaguzi so much akenda ku makyala ayita ebigoma bye 3
ng'ewantu bagenda ebigoma 10 ompulidde n'aleeta bannamawulire n'ateeka gavumenti eno kuninga neekola ye kyayagala akole ki akole oliyekubo n'abeera ng'alikoze eki ng'alimaze kati omubaka waffe kubanga talina kyasobola bajeti zonna ziyita mu bajeti komiti mwalina okutuula wano bagaze nga ekkubo lyaffe erya kirowooza kuyita eri waggulu mu 2020 ne bagamba ekkubo ero tuli mu kukola 2005 okitegedde but who is there okuddukiza gavumenti kino gyali gazetted ne mupapula weekiri na buli kimu okitegedde okumanya bali narrow minded y'omu agamba eryo ekkubo bwe banalikola na capitalizingirawa ku kisanja ekikola ki ekiddako naye ki abadde ku kakiiko ka Government Assurance Committee ng'akugamba roole yagikoze era n'akugamba nti ebisuubizo bingi nnyo ebitatuukiriza kitegeeza talina kyakoze kubanga buli bakayanirira mu budget committee okitegedde n'ogamba ewange nga sifunye nga kye mwasuubiza tekiri implemented eryo eddoboozi talina okitegedde ontandudde ku kya Government Assurance Committee mbuyagala omumbuulize nga munnamawulire ensonga ezarizingibwa n'ayita n'abaminisitule ya works ku nsonga y'oluguudo luno olukolebwa mumbuulize zaakomawa Kampala Jinja njagala omumbuulize zaakomawa olulaba bwe lufaanana ne bwe baakomokola tebakyakola nakola era omumbuulize nti mu myaka 2 n'ekitundu nga ssentebe w'akakiiko aka komite ya Government Assurance mumbuulize ya producinga reports meka ku floor ya Parliament ekisembayo ebyokusamoninga Minister wa Education Janet Museveni byakomawa mumbuulize ebibuuzo ebyo bisatu answer zimpe Sarah Malizi okitegedde nga tukyalina abakulembeze abafaanagana bwe batyo ukitegedde ng'obeera ku committee nga you cannot influence anything for your district tuba tetukwetaaga okitegedde si ye yekka ne districts endala zonna ompulidde people have made things mamerito tabadde mu parliament sikyekyo naye during his leadership walaba bweyogerere we yali ayakanga ettaala on roads okitegedde so bw'oba omukulembeze otasobola kusaka locally ne internationally nga takisobola oyogoba okitegedde oyogoba lastly kyenjagala okwogerako bw'ebanga enguzi enaagenda we must change systems nopu ne bwenajja mu government nga systems zikyakola for example Kyaggwe will be appointing leaders okitegedde abalina okukola ebintu ebyenjawulo Uganda tayina wegenda maaso nawe tunakyusa obukulembeze nga systems teziteredde Uganda tegenda maaso. This is why I like General Muntu so much. Amanyi how to play with systems okitegedde nekikyanakolaki nekikyanafuna okugeza nga President Museveni akyagamba judiciary nza kuteekawo IGG nza kuteekawo okitegedde electoral commission nza kuteekawo ebyo abikolanga ye oba mateeka gamuwa powers to do that tulina okusooka okulwanako tulina okusooka okulwana okujjaka obuwaayiro obumwa all authority okola ekintu ne committees ezenjawulo ezegabiranga wezagadde naze amateeka gakole ki gakyusibwe they don't finalize kati tunagenda mu systems okuzitereeza Kyagulanyi ne bwanajja tewali kigenda genda muki mu maaso. Alright, tutuse ku nkomere ya program ey'olunaku olwaleero Nze Nga Bwendaba eyo Kyaggwe TV byonna byolaba ndowooza z'abantu ku nsonga ezitalizimu njagala tuwumbewumbe omulangira nga tumaliriza abalabi oba ku kusembayo njagala okwebaza abatulabye mwenna njagala kubasaba mutwale akadde okuwuliriza ebigambo byaffe okubyekkenneenya n'okubirowoozaako obulimba budduka sipiidi amazima gajja mpola naye bwe gajja ate gatereeza nyongera okusaba abantu baffe mwenna gye muli okubeera tolerant bannange bwe tuli mu National Unity Platform ow'ekitiibwa Pokino yatugambye nti omuntu alina omutwe oguliko amaaso omumwa nnyindo n'amatu naye n'atugamba tukozese nnyo omutwe
okusinga omumwa. Njagala kubasaba President Kyagulanyi ettutumu lyalina talina muntu gwe yatunuzaamu luyi. Kale mulekeraawo ekyokulowooza nti ayawukanye ku ndowooza tulina kuba mukube. Tuteekwa kutambuza njiri ey'enkyukakyuka nga tukumaakuma buli muntu yenna, tuleme okubeera ng'enseenene eziri mu kaveera ezikwatiddwa nga zonna zigenda kukongolwa kuliibwa naye ne zitandika okulumaŋŋana. Akanaasembayo bw'oba nga tonnayogera ku munno, he who claims for equity must come with clean hands. Buli ayogera ku muntu naddala abakulembeze ab'oku ntikko ng'olina omuzindaalo, buli ayogera ku muntu sooka weetunuulire. Abamu ku bakulembeze baffe kkooti za Uganda z'abalangirira ku bulimba. Olwaleero bali ku bannaabwe bafutiza, naye nga kkooti, kubanga kkooti bw'ekola ensala n'ewandiikamu erinnya lyo, eyo eba efuuse reference. Abaana abasoma bajja kusoma nga emisango egyasalibwa edda. N'olwekyo twagala okubasaba akadde kano k'abakulembeze ab'omuzinzi okuyimirira n'omugongo ku magulu gammwe okwogera ebigambo ebigatta ffenna so si ebitwawula. Basiibule. Njagala okwasibula, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Alright, Sarah. Neyanzege one ngenda ekolinga ku bigambo ebimu ebyabadde mu kwebaza. Amasanyalaze wegayitirira obuki? Wegayitirira obungi. Negonoona wegayitirira obungi. Negonoona n'ebintu. Onoonya engeri gy'ogakola ki? Gy'ogakakkanya. Akati abalonzi baffe mulina engeri gye musobola okukakkanyamu gana maki? Amasanyalaze. Kubanga kati gatandise okukola ki? Okwonoona. In fact gabadde goonoona buki? Boonoonye nga bannamukono. Tetufunangako okwo mu bakulembeze baffe. Kitegedde. It is high time tukendeezeemuko tuleete abakulembeze abensa abasobola okutwala ekibuga kyaffe ki mu maaso. Two things kambawe kana akantu wadde mu lukiiko olunene. Abakyala kano kagenda gye muli. Abakyala baatugambye omu yantutte mutoyi n'agamba Sarah nze nina enkwagulo. Kitegedde ez'abantu. Lwaki abakulembeze bano tebadda gye muli? Mwe mubaleetera okutuuka awo. Mugenda ne mutandika okusaba kintu kidogo, ne musaba omunnyo, ne musaba ki, ne musaba lukimu. Oyo omukulembeze bw'agenda abeera n'amabanja mangi. Bakole ki bwe mbanga temuba okitegedde? No, kati abo bonna abatabasakidde leero babafuumuule. Okitegedde? Nze mbagambye Sarah n'embeera kwenemu entebe ya municipality mu myaka 3 mu Senate emba ngigyeko engalo ne mumpa akalulu nga mwesiimidde ate ekisanja ekyokubiri nga kiwedde n'embalagaani obwokuwa. Okitegedde? That is it. And lastly, tukube ttooki mu buli omu yenna okuva mu bigambo okuyita mu bye bakoze na buli kimu kyonna. Eggwanga lino gw'omulonzi gw'oliwanika oba gwaliteeka wansi. Manya akaluluko ke kaleeta service delivery. Akalulu akalungi kajja tuwa amalwaliro amalungi. Akalulu akategeevu kagenda tuwa ebyensoma ebirungi. Akalulu akalungi kagenda kuleetera omukyala obutafa ng'agenda kuzaala. Akalulu akalungi kagenda kujjayo corruption yonna gye tukola ki gye tugendamu. Wano ssente ezibbibwa omwaka zimala okola oluguudo oluva ku booda n'okutuuka mu Kampala. Naye kubanga akalulu kammwe kabi tukyalimu ezo saga twetoola. N'olwekyo mbakubiriza tulonde wisely ku mulundi guno n'oguddako. Tweyanziza. Alright, tulaba omulungi ku Kyaggwe TV bwe tugenze program Nze Nga Bwendaba. Mbadde n'omulangira Allan Mawanda mukubiriza ow'olukiiko lwa Mukono Central Division munnakibiina ekya NUP. Sarah Nakintu okuva mu Alliance for National Transformation abaddewo. Nze Ssentaayi muzzukulu w'Eryansaafu ewaffe Nze Nakasongola. Tusinzidde mu kibuga Mukono. Tuli wano ku City Side Hotels and Apartments, Dera Hotel nga bw'ogimanyi osobola okuyitirawo n'obanga osanyusamu obulamu bwo ebyokunywa weebiri n'ebyokulya weebiri. Toyabye okutunoonyaako ku Kyaggwe TV kwe tuli bulungi nnyo, likinga, sharinga, subscribinga, ensonga zonna obeere nga ozigobera. Tusinkane olunaku oluddako. Ssaabasajja Kabaka wangaala.
oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you